program behind the news tekuleka chechimu tutereze byasoba ne tukulaga bikusika weewaawo kakati nno abaana bageze bagamba nti nno babikubira obulango babiwaana bw'obirya biba biwooma ng'obirya n'olumala okubirya n'ekiddako omuganda wange kyole kikubite tukikubira birango ate era nkutegeeza era nkukakasa tujja kwongera obbikuba kubanga that is the way to go. Ensi bweti bwetambula bweti bweri ebimu bibera proved gamete ga mu bikube luwampaka ebidala babireeta gati you know what mu bikube bigere maaso abalamu mu bisababu nnyini abantu kanolwe ensonga eyo oyinza butabulya wano n'ojja bulya ku media oba ku mikutu gy'amawulire emingi nnyo nga babiranga nga bagakiro kaso kinywako oba bulungi nnyo kaso kiryako kiba kirungi kiwooma bakisabike mu mbeera ennungi ennyo mu mawulire nga tusoma kibayita persuasive advertisement oba advertisement persuasive okusikiriza omuntu n'omudyekadyeka n'agula ekintu ekyo kikirizibwa mawulire ekibeeramu naye muganda nga atuuliriza ekyo nakyo baga nti nakuwalana bawerekera munange yakukyawa gujja bagira kakati nno abasajja nokasaba kiraba nti nokebewe biri byonna bwe bityo ebiri ate biri mateeka ne bagana naffe katuyingirirawo ne batandika okuba ndi bakikuba paka kuwulira mune kumbeera bwetyo naye tugabugambe nti nno gwe kaseera oberenga munange ozukko kimanyi kyolina okuba nti okola olina okuba nga ozibula buzibuzi maaso abantu bangi bafa abantu bangi bagera maaso okuba ne balwala kubanga waliwo ekigamba nti nno kino wali obaddekaawo ng'oli mu busibe naye ng'obusibe bwolimu bwa mmere ng'obusibe bwolimu bwa byakunywa ekyo muganda nge bakipulaninga nti omuntu abeeraawo nga bagamba nti nno nywedde kino kasitonywa ekyokunywa mu kifo ky'okuggwako ennyonta ate bweyongezi kwagala kyakunywa ekyo ekyo no kijja lwaki kubanga lo ebirungo bye bateekamu nga bigenda kukwagazisa ekintu okyagale paka kye bayita addictive we bagamba addiction teba kunjaga yokka gye munywa oba tujje banywa nedda wabula n'ebintu ebyo bateekamu chemicals eziri addictive nti omuntu kasitanywa kasitaye ekintu kiriza obagaana taddamu kwagala kintu kyonna wabula ayibaaye ayagala ekyennyini kyova nti n'abasajja babeera buli kaseera oli ayinza okukola ekintu nobeerayo yavaayo n'akola ekintu b nga kyefaananyiriza kyekimu ne n'akola n'akituuma linnya ddala lwaki buli omu alina okuwa ng'asiika akatale bakasika katya kisinako ebyo byotadde munda muli byotadde munda muli bibeera bitya ebirungo ebyo byotadde muganda nga tuyiza sigamba nti n'okusinza ku basawo okusinza ku sayansi kasabingira mu mubiri gwe bappa bikukyankalanya timing kibi nnyo oba kinene nnyo kisukkako ne ku byotwogera wano kubanga abamu bagetingira ddala mentally perturbed oli n'agwira ddala eddalu ng'ekimutudde eddalu kiki mmere gyalidde oba ebyokunywa byanywedde kemika eri muli kubanga obwongo bwe tosobola kuba nibukwatagana bulungi nnyo nakyo kiri muli ekivaamu kiba kufa bufi ebyo bikkewa ku bintu bingi nnyo n'eddagala bwetyo libeera nebabagema abantu babeera kino kasita embiri gyaffe ligikwatagana n'ekyo kyenyinyini ekyo muganda nga tuzekitegeeza kino okkiriza obagaana oba ogenda kulwala ate sewo zombiri kasa zibalanga okuba nzirwala ne bazifunya ziranga okuba nzifuuka cancerous kitegeeza bwode emulaba nga bweyongedde ensangi zino nkwaniriza muganda nga tuwuliriza gwaliko Impact FM radio Lwasa Mayinja tuba tutandise program nenga bulijjo okuzuukusaga zukko budde bwa kereda zukusa muno atanazuukuka mugambe nti program etandise ddala ku Impact FM radio Lwasa Mayinja okitegedde weekend kasitengira wamu kimanyi tulakifuula nga tulina okuba tumanya slogani yaffe ne moto yaffe tulya kiyo nedda tulya nkoko nansi kati gwagala okuba nti munange olya ku nkoko ogulya enkoko abawaka bagule enkoko enansi muve ku kiyo leka abaziyekale baziyeko bakubo nga bagendeyo bino balwala ebyabwe neggwawuliza programu eno bw'oba olina gw'oyagala mubuulire omugane nti no what bw'oba yakulya enkoko olya ku nkoko ennyini kigasa kyo kulya kintu kyalayisi nga kigenda kufuukira kya bbeeyi mudda olya enkoko ya mutwalo gumu 12 ennene bweti ng'egeze bagikubye eddagala naye nga okujjanjaba obulwadde obwa miliyoni n'obukadde obw'ensimbi ng'omaze okufuna obulwadde obuvudde mu bikoko ebyo n'olw'ensonga eyo ke kaseera bannange tuzuukuke let us wake up tuzuukuke edda bagamba nga kyakyamuzizo nnyo kubanga osanze amaka g'omuntu nga temuli nkoko zirundirwa ewaka nga kibi nnyo
Yagala nti ddala amaka g'omuntu ogamba nti amaka g'omuntu mugenze gula nakati ku katale ng'olina ennimiro wosobola okuba nti olimira naye bakulanga ogenza okugula nakati ogenza okugula envendirwa doodo ebugga ebintu bwe bityo tugaba bulijjo munange kubanga obwadde bungi nnyo nnyini ddala abantu bafuuyira buli kiise tulya kati so olina okuba nti munange wegendereza munange gamba bulijjo tira obutwa bwetulya buno bungi olina okuba nti obukendeeza otya teeka mubiri ku bintu ebikaawa ebijja okuba nti bisimula abasirikale abo munafe alwanyisa endwadde basobola okuba nti ate munange obutwa babujja mu mibiri gyaffe empolampola oba osobodde nagamba ti nonoonya ku kye bayita obutwa bwaffe buli operation kyagiriko kye bayita katunkuma muve ku bino bagandi katunkuma ebinene ebyo nedda mujja kulwalira bwereere katunkuma ngonyogerako origino buli obutini obukaawa oba osazeewo okulya katunkuma bw'oba ogula oba tobulabye muleke togula bigenda kulwaza muganda wange ebyaddala bibijjudde mu butale bwaffe ebyo binenenene byo byebageta babigeta bugesi kale nno wegamba ekyo kimanyiddwa nga genetically modified organisms GMOs omanya nti zonona cells zonona genes zonona DNA ey'omuntu novaamu nga munange ofunye edwadde nga kansa n'olwensonga eyo ke kaseera munange tuyenga tuzuukuka nate nnyo ku mazzi amazzi olina okuganywa ebyadda kubanga obulamu bwo buyimirirawo ku mazzi buli kimu emmere tusinga mu kufuna mu mazzi ebintu bwe bityo embiri gyaffe gikolebwa mazzi bitundu byonna biri ku mbiri gyaffe bikolebwa mazzi mayitirivu nnyo n'olwensonga ekaseera munaffe emmere nga munywa ku mazzi ate embeba zakankususo mmwe abakimanyi amazzi ge tunywa mineral water nagamba ge mazzi ki sigoguze ku dduuka nedda amazzi ge weefumbidde gwe munansi gwe taata gwe maama ewaka kubanga gali si mineral water oli omuyita chemical water gwe mugula mu maduuka kubanga abeerako ne chemical composition n'olwensonga eyo ke kaseera weefumbira amazzi go teri ajja kugamba oli simanya fala mwoyo munnakyalo fumba amazzi ani yabigamba ebyo gatambuze gera nago gwe ojja kuba munange weekuuma ng'okuuma bulamu ekikulu kiri nti mulye bulungi nenkwadde ng'emmere baagitadda oba osazeewo oba ofunye kadde ng'olina n'obusobozi kola ku dduyiro dduka mukaawo kola ku exercise neziyambako okugyamu nate obutwa mibiri gyaffe egyona kale muganda nga tuyiza tutandise program edwanga ekiri emabega wamawulire behind the news bassebo ne banyabo nga bulijjo nze gwe muwulira omulangira kalema gegange Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike nagamba ti nebyaddala Africa gweka gwolina okuba nti weeyamba gwolina okuba nti weetaasa gwe ng'omuntu ampuliriza makya ag'olunaku olwaleero olw'omukago nga 5 omwezi ogwokuna omwaka 2025 muganda wange wuliriza ebigambo bino kubanga bikulu nnyo nnyini ddala tulina okuba tubitambuza tubire nabyo mu mbeera enena bwetyo gwolina okuba nti weetaasa gwe kyogenda okulya kyogenda okwejjanjabisa kyogenda okussa mu mubiri gwo kyogenda okussa mu lubuto lwo kyogenda okussa mu mutwe gwo kyogenda okussa ku lususu lwo think twice lowooza ebiri oba kumbi oba lowooza esatu ogambe eddala eno kemiko nyinga okuba nti ku lususu lwange egenda kunkola ki gyessa mu mutwe gwange egenda kunkola ki kyengenda okulya nteeka mu lubuto kigenda kunkola ki kyengenda okunywa kigenda kunkola ki era kifaanana kitya naggamba ti nno obwongo bwaffe wano ku behind the news bwa mirundi ebiri obwa bulijjo obwonyuma n'abantu ababulijjo bategebe twogera n'obwaffe bwono wetutukozesa n'ogamba nga sinakozesa kintu kino kasooka ate munange neebuuze kakati wiiki wedde nabasuubiza twali wano ne Dr. Galiwango Henry okuva Maka University nga twogera ku nsonga y'okuba nti emmere y'eggwanga Uganda baga tekyali ku midaala egy'omubutale tugenda tujja kuddamu programu eyo tube nga tugimaliriza era tusajja gimaliriza anytime kuba munywanyi siri naye lunaku lwaleero naye nga tujja kubakola ki tugenda mu maaso nayo naye ekimu ku ekyo of course ebimu ku ebyo twatunuulira oba byetulina kubanga tutunuulira ekimu ku kyo omukyala mwawulira wenagamba nti omukazi mu katale wali ennakawa yava n'agamba kwalinga kuwa bujulizi momuntu okuwa bujulizi nayimirira wali n'agamba bannange ekituguzisa ennyaanya okuva mu ggwanga erya Kenya nga zizidde ku midaala gya wano mu Uganda mu butale bwonna obwano e Uganda omukyala n'akutegeeza n'agamba za layisi ekisooka za layisi ekyokubiri zinyirira ekyokusatu binene naye ate najja amalamu wano n'agamba ekintu kimu mugana ng'atuuliriza
yayogera ekintu eki kimu ekyakutula emitima. Omukyala gwe njogerako bamuyita omukyala Catherine Mbabaali ali mu katale Nakawa, yagamba ng'ovudde ku kyokuba nti za layisi ate nnene ate nga zinyirira bozigeragenze neza Uganda, n'agamba ekirala zina kye bayita longer shelf life, nti ennyaanya ezo ze mulaba nti ennyaanya osobola kuba bagamba longa, naga nti otegeeza ki, naga ku mudaala ennyaanya ze Uganda bw'ozeeta zimalako ennaku 3 ng'olina ozikyusakyusa zitandika okuvunda, kubanga of course ennyaanya they are perishable. Kintu ekiri perishable kivunda ne kiddamu olusi nekifulumya ensigo ezo ate nezikola ki, ate nezivaako nezivaako n'okumera. Ekintu kiri perishable munanga atulize kiri perishable, so kivunda amangu ddala. Kati mu butonde bwekyo kino okuba kibeera nga boga nti omuntu akula bw'otafudde accident ofudde ki n'ofa ng'okuze ng'ebbanga liyiseewo n'ofa, ebbanga lye bakuwadde. Kati ne zino ennyaanya oba ebintu ne biperishable kitegeeza nti no bivunda, bifa ne bivunda ne bisaanawo. Bwekyo bakikola, tokitadde mu fridge, totadde wawonna wonna, obulamu bwakyo bwekyo kino okuba kibeera. Naye olibaga nti ennyaanya ekuva eva Kenya ewangala weeks 2 n'omusobyo ku mudaala, kyakola kyokka kusimulako nfuufu ebezzeeko ng'eddamu enyirireeti eringa gye basize ebizigo nnene bulungi. Munega n'ojja n'ogwirana mugana ng'atuliza ekyo nakigamba lwaki naggamba kye bayita genetically modified organisms, okugattagatta ebintu bino ne bakola ekintu ekigenda okuba nkigenda kuwangaala nga ne bwekiteeka mu mazzi kiwangaala. Wulira kankweyo ka instant kamuke nakyogerako emibegako luli engeri gye bakola ebintu bino. Badde ne bagamba nti okay, twetaaga ennyaanya, ne batufuna seewo z'obutafaali bukola ennyaanya ne babuteeka wali. Katuli mu laboratory nno, tetuli mu nnimiro, tuli mu laboratory, ne bateekawo obutafaali bukola ennyaanya. Naye nga twaga ennyaanya eno ebeere nga bw'ogiteeka wabweru, bw'ogiteeka mu musana oba mu nkuba, enkuba ne bw'egikuba omusana ne gugyokya tegenda kuvunda. Ne bagamba nti okay, kiki kye twetaaga, butafaali bwa kisolo ki, kimera ki ekisobola okuba nkibeerawo tekivunda, nga enkuba ne bw'ekikuba kibeeraawo. Nagamba nti okay, ekikere kino enkuba ne bw'ekikuba kibeerawo ne kibeera mu mazzi tekikola ki, tekivunda. Ne baddira obutafaali obw'ekikere ne bugyamu ne bukenenwa ne buteeka wali. Ne bagamba nti okay, twetaaga ennyaanya nga nnenemuko, ennyaanya nnenemuko okay, nga yenkana ki ndio ennyaanya nnene ekikono kimu tekijjaamu babbe. Ne baddira okay, kiki ekino ekyo tulinawo. Nagamba nti okay, funeeyo maybe watermelon, mufuneeyo ku cells obutafaali kwa watermelon obugezza mu buteeke wali ne buteeka wali. Ne bagamba nti okay, twetaagayo ki ekirala, twetaaga ennyaanya eno kuba tevunda. Nagamba nti tujja kikola tumaliriza. Ne bagatta obutafaali buno bwegambyeko, obutafaali obw'ekisolo, obw'ekikere, obw'ennyaanya, obwa watermelon ne bugatta wamu, kyo kibayita jende nolako okuba nti babuzannyisa ne bakola okukyusakyusa cells ezo ne bagatta wamu. Kati ne batondamu ekintu kimu, cells ezo zitonda ne batonda ekintu kimu ne bakiteeka wali. Ne bagamba nti yina ennyaanya, batonda akasigo okuvamu ennyaanya okuba nti osimba. Kati bw'osimba ennyaanya eyo kasebeera ng'emeze, ebeera ne characteristics zino ziga nti embala zino oba traits zino, ng'ennyaanya bw'ogiteekaawo egenda kululwawo, tegenda kuvunda kuba tekyali nakyo, tekyali organic, ogitonze butonzi. Kati bwe bagiteeka wali egenda kululwawo. Yes, bazirima bulungi nnyo, era mulina okugula ensigo ezo kubanga bakyogera nti ensigo mulina ozigula mubeere baddu ba slaves ab'emmere. Kiraga ekintu emmere erina okuba nti esobola otya kuba nti ekusiba noba nga oli muddu waayo. Kakati ne bakufulumya ennyaanya ne bagireeta, ogissa katale tevunda. Ne bw'ogisalako oluusi oyinza ogiterekaawo n'etavuna emala ennaku 3 4 tevunze naye ng'ogisaze nako. Kati bye byolya. Just imagine ennyaanya bwe tuzirya zituuka mu bijjaffe bine gugitemaatema. Bw'ogitemaatema n'ofunamu ebirungo amaanyi naki ne bisaana bwetyo omubiri. Ne tugifulumya ng'emaze okukola birina okuba nti ekola. Kati gy'olidde wali bw'oba ng'ogiridde nga tevunda, kati obiriguna gitemaatema gutya okufuna amaanyi. Kyo kigamba nti nno kati cells zibakozeemu eza GMO, cells zibakoze mu nnyaanya eyo ogenda kugirya zigende zirwanyise cells ez'omubiri gwo. Bwe zigulwanyisa
zigenda cells ezimu zigenda kufa, endala zibenga tezina maanyi, kibayita otanzo okudevelopinga kibayita kansa mu mubiri gwo. Ekivaako ki ng'olwala baga gundi yalwadde kansa wagundi yalwadde kansa wagundi tomanyi kwe kiva, kumbe ennyanya z'olya. Muganda wange atuuliriza olunaku lwa leero njagadde kuwa akantu ako naye nkuzeeko emabega. Wulira abalamuzi Kooti mu ssaza erya America erimu eddwanga Georgia, olukiiko lwatudde Kooti badde wuli omusango ogwagenze mu maaso okuba nti guwulirwa bulungi nnyo ogw'omusajja eyavaayo n'agamba natwala kampani mu eddwanga eya Monsanto ekola eddagala lya Roundup, n'agitwala mu Kooti ng'amaze omukebera bulungi bamukebejjezza ne bakizuula nti ddala yafuna kansa. Kakati Kooti mu ssaza lya America ya Georgia omusango guno gwasalibwa ng'ennaku zombi zaali 24 omwezi ogwokusatu. Zaali ennaku z'omwezi 24 lunaku lwairwa wanoza twali kusa no zaali ennaku z'omwezi nga 24 yes lunaku lwairwa balaza omwezi ogwokusatu lwairwa balaza. Omusajja gwe twogerako omugala nga tuwuliriza yafuna kampani emanyiddwa zaali 2 ezamuyamba kuba nti omusango guno bagugoberera oba nga baguwoza against Monsanto. Esooka bagita Arnold and Atkins LLP and Klein and Spector PC. Ezo kampani 2 law firms ezakikirya omusajja mukulu ono n'agenda mu Kooti ng'ekimutte mu Kooti kuba nti awaabira kampani mudanga ya Monsanto okuba nti muganda wange yamukwasa obulwadde oba bakizuula nti nno yakwatibwa kansa, nga kansa ono ava ku ddagala elifuyira eribaddwanga elya Roundup mu mwaka gwa 2021 oba ne bamukebera kituufu ng'alina gwe bayita non-Hodgkin's lymphoma. Okitegedde baaba? Kakati bino twogerako muganda ng'atuliza gwali eyo oyinza okuba toyagala biwulira naye nga tolina biwulira nkodde bitiisa. Ono kansa gwe twogerako akwata white blood cells, akwata white blood cells naziteeka wansi. Kati lymphatic system yonna yonna nti white blood cells ze cells bwetafaalu bulwanyisa endwadde 2 gyaffe, nti okufuna ekirwadde kyonna abasirikale abali mu mubiri gwo biyita white blood cells. Tulina red blood cells zikola omusaayi, tulina zino zirwanyisa endwadde. Kakati ono kansa ye alumba nakwata kibayita white blood cells naziteeka wansi, nakwata kibayita nga tokyasobola obulwadde bukwata bonna bukwata bukwasinga kubanga immune system eri wansi emaze okuba nti eriiriddwa. Kati omusajja mukulu ono mwonnaffe atuwuliriza amanya bamuyita John Barnes ono yagenda mu Kooti bulungi nnyo nafuna oluvannyuma okuba bamukebedde bamukebejeza n'ebiwandiiko byonna okuva mu ddwaliro. Agamba nti okukwandika kukozesa gye bata Roundup owa Monsanto kampani emukola manyiddwa nga kati eyabbaya kuba Monsanto yagulibwa mu mwaka gwa 2018. Kati oli kutwogerako yawulira muganda ng'atuwuliriza bamuwadde sente ze bamuwadde mu Kooti omusango gwasinze Monsanto bamaze okwekebejja nga nno kituufu ddala Roundup yakwasa omusajja ono owadde bwa kansa. Yaweereddwa $2.1 billion biliyoni 2 oba obuwumbi 2 obwa dola mu miliyoni 10. Okitegedde in compensation and damages. Penalty zino bagaye mulimu nga bazitemyetemye mulimu miliyoni 65 eza dola zigenda mu kulirira damages, kuliko ne billions 2 zigenda kyota punitive damages. Omusajja n'ejjanjabe paka lwanaafa wamba twaddaga lya kansa kitegeeza nti agenda kwejjanya paka lwanaafa. Maybe afe nga tatawulina bulumi nga bamutte mu kibayita bano abagunji kye bakola bano hospice kibakola ne bakujja n'obeera ng'osooka nti ofa bulungi nnyo. Kakati ba Anthony
ababadde mu musango guno bulungi nnyo kampani nazigambye Arnold wamu ne Atkin bano Atone n'abayiddwa nga Kyle be bayimbidde mu musango guno ng'aba lead lawyers ne bagulya omusango era kyagenza okuggwa munafu atuliza omulamuzi agambye nti akakiiko kwataddewo kajjule nko ne kalaba nti ddala omusango guno gusinze kampani eno okusa kujuza obwaleeteddwa kakati wetwogerera jjukira kampani eno badde egamba nti eyaga kuggala mu ggwanga ery'Amerika emisango gisuseko obungi wetwogerera kampani eno kati waliwo emisango egigirinze emitwalo 17 mu kasanvu era nga yagamba bagigamba wabbali wali eteekewo billions 16 eza dola okusetulinga emisango gino singa giba tegenze mu kooti wegigenda mu kooti owuya kati bakwa billion 2 oba ofiirwa kakati kese ziri mu kusetulinga ebbali nga tebagenze mu kooti nazo mpitirivu nnyo zeyita abantu banne jangu tuteese buteese nebbali oleme kutwala mu kooti ate kuba nti nsokuba nti bakola ki bantanza sene mpitirivu nnyo widikira mayiddwa nga Roundup watumukozesa bulungi nnyo ali mu glyphosate munanga atuuliriza gwani agenda okuba nti akutaasa oduke mu kooti bakulirire ogenda kufa nga omwavu lonkupe wafa omuntu wa bulijjo kubanga neddwaliro gyogera okuba nti oddukira tojja kuba na ssente ebitanda tebimala n'abasawo tebamala mu ggwanga nga Uganda ne kusemazinga Africa. Program Behind the News tekuleka kyekiwundu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Program ekiri emabega amawulire munafu atuliza tukulaga ebikusike mu mbeera bwetyo munafu atuliza tugenda maaso okuba nkyatukuweereza nenga nkutegeeza butegeeza nti nno ekibega amawulire program eno etwogera ku nsonga zikuba nzibeera bwe zityo zemutagala kuba nti mumanya zemwega okuba nti mumanya zo tuzikuwa n'ozitegeera bulungi nnyo munnange mbadde nkulaga ekigenda mu maaso eyo that is musaza lya Georgia nesi kyekyo ekikulu ennyo kimanyaga okutegeeza olunaku lwayo munaffe nedda wetwogerera omusajja of course yavuddeyo n'agamba nga baza okuba nti omusango bagusala nagamba nti negenda kuba example kyakulabyako kirungi eri Monsanto ogaana okukkiriza nti nno ddala abantu erimu batta busi nagamba ntudde ebbali kubona bamuzza ebbali ne basooka bateesa naye bamwe ssente asirike neyagaana nagamba nedda kaŋŋende mu kooti mbeera ekyokulabirako bwe gunansinga abantu bategeere bwe gunaabasinga abantu beera bamanye era kwe kusalawo nagamba nti kalumbe kooti omusango ne guwulira okuva mu 2021 guwulirwa paka bagusaze jo juzi wano mu mwezi ogwokumeka ogwokusatu mwaka guno 2025 gambe tino semayigayo okwogerako ekyo nedda kakati oli abasajja kampani zo kyezikola kampani zigenda okuba ezibatta kyezikola oluvannyuma lwa kino kampani kiyakoze kayase kuyita mu bayita bannabyabufuzi betuyita abaka ba palamenti abakola oba bagamateeka era kyebakola ekyo ne bagamba tulina okuyisa amateeka aganaatuyamba ne gaprotectinga kampani zaffe oba ne gazikuuma kakati mu Georgia mwennyini mwasadde omusango guno gavana ow'essaza yennyini ya Georgia amayiddwa nga Brian Kemp n'avaayo n'agamba nti nno agenda kuleeta etteeka balitebolinge bulungi nnyo erigenda okuba nti liyambako okukuuma kampani zino mu Amerika lwo campaign bayita Make America Health Again yekulemberwa munduuzo omusajja oli gwe bawa wakati obwa minisita w'ebyobulamu alinga ebyobulamu amumanyi Robert F. Kennedy Jr. Secretary Robert F. Jr. okubawa Trump gwe yalonda okuva edda ng'akuba baga tino Make America Health Again kubanga omugendo balina omugendo ogwo oga nti eggwanga erya America lisinga okuba nti lifa nnyo mu bintu by'okuba nti ebyendya byafa dda kubanga emmere gye balima gye batunda eriwo omuntu wa bulijjo emmere enkolerere nebalwaza kansa kiba nti kansa baluma nnyo okwetola ensi yonna emmere eri organic ya bbeeyi eribwako bagagga bokka babinyonkondo kakati omusajja ono bage baleeta biru gyaleeta eno Georgia SB 144 nti egenda kulaga bulungi nnyo nti nno omuntu akola eddagala nti a manufacturer cannot be held liable for failing to warn consumers of health risks above those required by the United States Environmental Protection Agency with respect to pesticides. Naga nti etteka lino lyaleeta biru eno gyayise Georgia SB 144
egenda kubanga etaasa omukozi w'eddagala yenna nga tojja kumuvunaana singa ofuna obuzibu okozesa eddagala lye, singa eddagala eryo ensi ebeera nga erikkiriza nega nti aliyite naddala mwe limufuuyiza erita ebiwuka muyimera. Kakati embeera bwetyo bwegenda mu maaso. Akati abasajja bavudde ne bagamba bannaffe bali abalwanirira obutonde bw'ensi, abalwanirira abantu bagamba make America health again, bagamba the bill is literally making America sick again. Nti etteeka lino lirimu kuba nti ate si ku making America kuddamu kuba nti ebeera namu, wabula ate kuddamu kugirwaza nate kubanga olidde ebadde ndwadde nakati kyali ndwadde. Etteeka gali lijjidde lino nga of course akakiiko kamaze okuba nti kakola ki, kooti yamaze okuba nti ewa omusajja wano wenyini mu Georgia mu ssaza lino ssente okuba nti munange kimaze okuba bwe kityo. Jjukira era kampani eno eya Monsanto yemu ojjukira 2018 era bano bannaffe twogerako kawuti yavaayo neewa omusajja era yakwatibwa kansa yalinga asawa essomero mu 2018 yaweebwa miliyoni omusajja bamitanga Johnson bamwa miliyoni 289 eza dola kubanga yakozesanga Roundup n'afuuyira omuddo ku ssomero. Omwewosa wekisaawe waliwo omuddo ogwo guba osimanya olumbugu biki omukaka yava nnyo kati yagufuuyiranga eddagala eryo. Baga ekizo omusajja tu nga niye alwadde kansa nyini oyo nani Hodgkin lymphoma ne bamuwa ssente ezo. Kakati kampani kyegati nno Monsanto badde ekuba emiranga eyakudduka mu America okugalawo nti bigisusseeko ne bwe weggalawo kitegeeza nti nno muganda wange oba tukyatunda eddagala nti ofuuse lunkupa oweddemu ne kati weebuuze kyenage kiri kimu kyokka. wetwogerera bannaffe bano Abamerica bali mukubaka batula mufofofo batula bufofofo olw'omusajja navudde gaali agwa etteeka lino erigera okuba litaasa kampani zino kubanga bagambye kati bwe twogerako kiri kimu kyokka nti ensi yafuuka yakulya. Kakati omu ku abo abalwanyisa kino abamu bannamateeka bine nagamba bamuyita Ryerson nagamba nti abantu tuba tuswagolinga nekye bayita chronic illnesses and autoimmune issues. Naye kati nga tugana abantu bange okubanga balya bulungi balye ku organic berimine nga neki n'ebintu ewaabwe ne bakyagala maso kwandi babifuuyira. Nagamba neke kaseera kati buli omu aveeyo alabe ng'akola paati ye. Ekitali ekyo abantu bagenda kufa si lwa mulwoka wabula n'okuba nti bagala kuwuliriza. Nagamba nti no, a lot of times farmers are spraying Roundup on our grains right before harvest to facilitate an easy harvest. Nagamba nti ebiseera ebisinga obungi abalimi bafuuyira bakozesa Roundup ku bimera byaffe by'ensigo, kasooli, bijanjaalo, byonna kawo, eŋŋano. Nti nno kibanguyire kyangu nnyo mu kukungula kubanga kasaba okukungula nga already omuddo gukaze ne bibyo bye bikaze kyanguwa. Nagamba naye engeri eyo after that easier harvest because everything is dry at the same time, those crops go direct to the mill and may end up in our food supply at really alarming high levels. Nago omala okuba nti ofuuyira bwoti notandika okuba nti okungula byokungudde byonna ebyo babitwadde ku kyuma ekikuba obuwunga, ekyuma ekyo nkigenda buteevu nnyo mulimu gw'obuwunga ne mubulya kyoba nti mutulwala ku level eyawaggulu ennyo. Naga nti nno bavadde bavaayo buli kaseera nga bawoza pesa ezino mbi nnyo n'ebbiru lye baleeta etteeka lye baleeta kati lyaga kuba nti ate lisaabulula liyiwa amazzi mu kutaasa obulamu bw'abantu. Ne mu America balya, si mu Africa wokka, ne mu America balya. Muganda ng'atuliza Waliko Impact FM Radio Lwasa Mayinja. Eno ye programu ebakunya ne beetonda ku lw'ensobi ze baakola. I am sorry. Ono basonyiwa. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike. Wamma bwagala obulamu mu n'ensi yammwe ffe tuba tusimbudde butereevu nnyo muganda nga tutasa nsi yaffe tutasa gwe naawe nange ne generation eneddako omwembe ogunaddako tugutaase nga tukyali tuyasoba tukyalina amaanyi tukyalina kibaita obwogerero
ate lwaki nedda okay noti 7 noti 5 9 8 9 8 oba noti 7 6 noti 6 7 7 7 noti 2 kujja kuba nti oyitaawo asobola kuba ntwogera mukko naawe gwe munange nate atuwuliriza okay then ne message ne ku messages wano nja kubasomako ennyanya tuziveeko buvi kubanga nezirimibwa mu Uganda zifuuyirwa eddagala ate ne bw'ofumba ennyanya efuuyiddwa eddagala terivaako lisigalako nga tetumanyi era nsaasidde abalya Rolex ne babateerako n'ennyanya embisi omubeere John wali ennakasajja webale nnyo abalya Rolex mukimanyi mukendeze ku butwa obwo ojja kisoboka nga natena kwewala zeekolere wagani ennyanya giteeko ginyikeko wali mu kisula ali sikendeza ku butwa busabululeko naye bameka abakikola ekyo abatunda Rolex meka abakikola ekyo kale kave kusimu zammwe ate ekibenga nayo kiggwa ekyo lwenga tulaba kyekitambula Impact FM kooli amina sebo ono bateekeka ku nyambasada wa buleezi eyita kikumpege sebo wasuze otya nase bulungi muganda pozi gweyo webale programu weewaawo maama tunafunanya n'awaabira gavumenti nakutufunemu ku ssente ngezaabwe zebafunye awo butereevu tunaafuna tutya tulidde eddagala tulipasa tusukidde pansa wano n'ekyuma nekibeera kitalira pansa eggwanga eddama nekibeera n'ekyuma kimu tunaakalirwa dizitiriva kisee okutumalawo sebo ate nabandabira abali ku mukutu kale sebo webale nnyo bali ddala mu Uganda bwebanga mu America basobola kuba ndi balwanirira abantu baabwe nafuna kibayita munange obwenkanya mu Uganda kinaasobola kuba likisoboke akibi nnyo nnyini ddala kale Impact FM wangi wangi sebo munange gyendi ogamba otya sebo nsaso kuwulya sebo kakati mu Uganda ekitundu kye tulina abantu bali bize abantu babeera ku mupiira ekitali kibi abantu babeera ku bugabyo buno obw'abayimbi tuli mu Muganda ennyanya ezo embisi zigenda empola naye tuli mu gavumenti yatondeetekamu omukono gw'ekyuma kubanga mulangira osomeseza ebbanga naye obwongo bw'abantu bwaffe buliko ekizibu kakyogeremu eti genda amaaso n'okusomesa webale nnyo webali eddala okay gavumenti ekole ki naye ebyaddala nagamba nti nno bwe tuba twogera ku programu eno gavumenti tugende mu programu gavumenti kuba gavumenti yeba ekimanyi bulungi nnyo ekigenda mu maaso naye emikono gyo ebanga misibe emikono gya gavumenti kimanyi bagisiba okimanyi batu kimanyi nti bagisiba toba kigenda mu maaso mu ggwanga ekyalonkingiddwa tetwakyogerako dda wano tebakironkinga ali entebe luli tebakola kati gavumenti emikono bagisiba kati gwe olina kukola otya I encourage the population to use whatever method to survive. I am poor. Pa gavumenti nno agamba abantu mwenna mukozese embeera yonna gye mulina okuba musobola mu balamu po leero yogedde ku kintu paadi na mugongo leero yogedde ku nsonga nti mukozese mulabe mukozese magezi gonna okuba nti mubeerawo kale webali nnyo Impact FM mulangira wangisebo nsonyiwaako katono ojja oleeta epugamu ng'obuza ekibuuzo ku musolo n'abantu gavumenti esinga kwagala kitulabe bantu kyabalisinga obungi kale webali nnyo bali eddala omusolo n'abantu gavumenti yeetaaga ki of course yeetaaga musolo ekyo kale ejaga nti egwetaaga nga bw'okimanyi webali nnyo Impact FM kooli wangi webali kuliza sebo nze kato ngeno nakasongola nsaso kulya kato bakuwuliza bulungi nnyo sebo naye kati nze kyeŋŋamba gavumenti erina ngeri gyesobola kukola mu ddagala eryo okuyingira mu Uganda okay
kale webale nnyo kati abuuza gavumenti esobola kuweera ddagala eryo okuyingira mu Uganda ebyaddala neddagala twogerako erisinga obungi ennyo nawo nti erikkirizibwa era twakusomera no lisiti y'eddagala nawo nti erikkirizibwa naye kyewuunyisa mu container village wali mu kibuga balitunda so kati gavumenti eziwa kugaana ddagala kuyingira mu eggwanga Uganda ekisooka abasajja balina ssente nga bwekiwulira ssente eddagala nyini balikubira obulango lye baawera ne wano nga baliwera balikubira obulango ku radio station ezaano mu Uganda ne ku TV stations n'emisomo bagikola ne bagitambuza mu bantu ne bateekateeka n'enkuŋŋaana ne mugendayo ne balaga eddagala we likola ne balaga omuntu walina okuba nti afuuyire akola ki ne mugendayo babikolera ddala kati bwogani gavumenti ekuyambe ebwera ebyo tesobola waliwo ekitasobokera nenkwade nga ekimanyi mufa of course ekimanyi mufa kiriza obagaana wali president yava nagana nakimanyi bamulabudde abadde akimanyi tino abaana aba HPV bafuna obulwadde nagana bamulabudde ne tebagema kati so olina okuba nga okimanya temunjogeza ebya malaria sagala byogerako sagala naye mbabulya kino etwogerako kati akaseera kano kenyini muyinza okunze ate muyinza okunjogeza ate ensiri ze baleeta wano zo zituuse ku kinga ate bali mu kugema ate nga zaali zirina okuba nga ziwasi kisa ziri ezaaliwo muyinza okubira nkuggwawo kati zo zikola ki temubinjogeza ebyo. Impact FM wamma hello Impact FM wanji balikire kisaasi esebo yesebo tusima omulimu gwokola osomeseza abayigatidde naye abasinga okungi bagamba ani agenda ofuuka ejjinja bo balya buli esebo tobanyumiza ebyo n'otunungi oyo esonyiwe esebo twabayize tuyize tusiima omulimu gwokola mukaka kitubalire mwebale nnyo. Okay, banda bile nyabe eyo. Okay, good morning Mr. Kalema. Okay, amwambede Ivan Bono Vobale City nekati ali mulira jauliza online. Okay, thanks for the program. The government should develop and enforce stricter guidelines for the use of glyphosate and other hazardous chemicals. This include banning its use in sensitive areas such as near water sources and in food production, and implementing rigorous monitoring and enforcement mechanisms. Encourage and support the adoption of organic farming practices and integrated pest management techniques. Okay, these sustainable methods can reduce reliance on harmful chemicals and promote healthier, more resilient agricultural systems. Lastly, ensure access to safe food and clean water for all Ugandans. Implement comprehensive health screening and provide medical care to individuals affected by glyphosate exposure. Additionally, launch public awareness campaigns to educate citizens about the risks associated with glyphosate and the benefits of sustainable alternatives. Wambere bwatyo bagambye gavumenti etaka okuba nti evaayo etekewo oli okozesa glyphosate olina kukozesa ki ekiri organic esomesa abantu ebikwata ku organic agriculture than okozesa bino ebirala etekewo enkola okulaba nti nno ekendeeza abantu okozesa glyphosate ne Roundup ono kale webale nnyo ebirowoozo ebirungi nnyo nnyini ddala in fact ne mu kye bayita n'ennema ebirina n'ennema kigikatako okulaba nti abantu bakozesa chemical zino okufuuyira kubanga amazzi gano n'eddagala ending up ligenze mu kye bayita water stream amazzi atege munywa so ezo guidelines mweziriwo eziri bulungi nnyo nga bw'okiweko tina amateeka amalungi ennyo gakolebwa environmental health acts ezo weziri wano weziri naye tebitekwa mu nkola. Impact FM wangi hello nkulina wanji okay wanji okay sebo wange mulangira wanji mulange webala wereza gwanga no Buganda webali kuliza sebo era nga tugunde masamayinja sebo ninga zonna mulangire ekituufu byewuunyisa kubanga bakuba n'obulanga ya bwana munyagwanza okutuusa kutuusa ate
vuddeko kale kibi nnyo kutuseeko ojawulimu okube se mulangira we bali kuweereza kusomesa ggwanga lyaffe Dembe David wano ekikoma mu obulenzi asiika obulamu asiika obulamu tasobola kussa mukono tulina kwebeereramu nnyo. However, I go to wish a happy birthday to Empologoma nyinimu namunswa birthday tina kutuuka itera kutuuka eri wali mu 10 tulamukama musaasire kale birthday tina kutuuka newe bali nnyo kale Impact FM omulangira Kalema mukama yebazibwe nze ngamba nti twesabire nnyo kubanga abasajja abo batwetooloola betoola ensi yonna mwesigwa Edwin Doros ali wali ebuliika webale Impact kwoli namba Kalema ndi bulungi sebo gambo tye sebo nyongera ku ddoboozi bakuwulire yes bwana Muzaffaru nzagala okubuuza abiskas ono ye ali ateyo mu kusomesako kisigale nga tumutwala kumufunza omunyo oba naye alina obulabe bwe mulimu. Okay kale webali nnyo munange yaga kumanya kwa hibiscus tumwogerako ddi ali atya hibiscus oyo hibiscus omulina okuba nti tulyogerako kale tulyogerako naye waliwo kyeyita mu mateeka agafuga emmere law of nutrition etteeka eryokusatu baliyita law of signature. What you eat is what you become. What you eat is what you become. Kyolya kyofuuka. Hibiscus mulungi naye atalina side effects ku bantu abamu okubanga tebamusussa ng'abakyala ab'embuto bwe bityo batulyogerako eyo katono tulyogerako eyo awe bali nnyo okuba nti okireese abamu banywa amajjane bakola ki mulungi nenga side effects wala batamukirizibwa kuba ndi mumunywa nnyo naddala abakyala abali embuto embagamba mukendeeze tumenye lwaki kubanga aleeta n'omusomo kuba gutambulako speed y'amaanyi nnyo bwe bityo esooka waba azibukudde emisuwa sometimes ate mukazi wabanga talina kubanga afuna entunnunsi nnyo ng'ali lubuto okitegedde ekirala of course ebyalwedde ebyo ngege what you eat not become ebizzaamu kibayita omusaayi contributinga ku musaayi mu mbeera bwetyo ennungi kale Impact FM kwoli hello webale kuweereza mulangira webale kuwuliriza sebo ono wafanyisa Fred Namayumba nsaso kuwulira sebo kituufu kyetaaga kweyongera kukozesa ddagala lya organic naye nina kyembuuza sebo nze nali wa boda nga bwe tugenda mu musiri gw'ennyaanya okunona pulayizi ennyaanya nkwata akambe bwe nti ennyaanya negisalamu mu makkati nendyamu ebyomunda bwe nti kino kyonna ekikuta nenkisuula wali ennyaanya zino ng'ogenda zifumba bw'oziwaatako kungulu kuli bwoti n'ogiwaata nga bbiriŋŋanya eddagala linda libeera mu munda mulimu ennyaanya. Kale webali nnyo bali ddala ennyaanya ng'ekula kuba mufuuyira ng'ennyaanya etandise okula ng'etandise okula bwetyo genda esibwa biki bwetyo mpolampola eddagala liyingira era libeeramu kuba jjukira liba ly'amazzi ekirala waliwo eddagala libafuuyira nga ligenda mu kimera munda mu ttaka ekimera nekisika amazzi nekigayingiza munda so obutwa bubeeramu bwonna toga nno tubuwa butebuwaddeemu so kati obuzibu okulya ennyaanya embisi zibafuuyidde n'eddagala. Impact FM kwoli wangi esebo abasajja ffe basaale mu kulwanyisa akawuka naye gavumenti engeri gyeyagala nnyo omusolo okusinga abantu ekumala okudduka emisinde okulwanyisa akawuka abakatembeeya bali buli trading center ya Uganda tunaddukira wa sooka ofune ebyokulwanyisa sooka bifune okuva ewaka ewwo wennyini tandika okulwanira ewaka wennyini awo simba emiti simba envendiirwa boba olina ettaka simba ebintu byo mpola ebyomugano okugula ebintu mukole mufune kyebayita substitutes emunonye ebintu ebiri organic oli mugambe mu lwato mu katale sijja kugula nnyaanya eziriko eddagala mwegasa ennyaanya za Kenya muzaagazaaki lwaki ogula ennyaanya egenda okuluwa ewaka wiki namba weeks 2 nga tevunda ojagazaaki kyokka ng'olya perishable olya perishable good naye perishable good mbwe tevunda mukama katonda
kyekiri ekigambe kiri oli enkoko ya mwezi gumu oli enkoko weeks 3 n'oli enkoko n'olwala ate n'otandika okwenenya wiki nnyini ddala enkoko. Omwana omuto emyaka 8 asobola okufuna olubuto bakusobola n'okusiba gwamwagadde kubanga aba muto naye bamukuba eddagala lino asobola okugejjuruka n'omulaba nga akuze kumba akyali mwana muto. Enkoko bwe zibeera example waliwo ejimpa n'angamba nti olaba oba tosobola kuwasa mwana myaka 8 kiseeza aba muto ekyokuba nti alidde nnyo kimufuula mukulu. Kati n'enkoko nazo bwe zibeera muli obukoko obuto kyoba bulina eddagala nigenda nibakosa ne mulwala kansa. Impact FM wangi munawe sikuulya bulungi omulangira wangi sebo abalo kuwe yesebo tubeeranga tuwuliriza weewaawo ate nga tugoberera kati omulangira ekyewuunyisa abasajja bakuba n'obulamu ya nga batugamba esebo mbwe okabala ettaka okukabala kwonoona obutonde nogamba abasajja bagamba okukabala kwonoona obutonde. Munyagwa essimu yo okay, sibu yo Munyagwa ebintu ebinene agala nnyo emiyembe eminene ya network yo Munyagwa ekusumbwamuko ne message etuuse bulungi nnyo. Bagamba okukabala kukola kikono ettaka n'ensonga efuuyira yonna n'ensonga efuuyira ettaka emiddi kabalade namwe ne mugenda maaso mbikola nembigoyeyo ng'oli mulimi wamma mulangira nze musajja wa NRM Kibogo Isa Engolwe Kagulu Buyende district mbuuza n'omusujja gw'ensiri gwetaaga kugema n'ekirala ebiseera ebijja mu maaso eyo ettaka lyaffe linaaba likyali ddungi engeri abantu gye balifuuyiramu nga balima kiriza obagaana ekyo kiri mu lwato ettaka ligenda kuba lifudde bwe lifa bagenda kukola ebigimusa lifa balekanda nobikola kuba bakola bagamba nti bakontrolinga batya emmere yonna bakola eddagala ne litta emmere yammwe bwe kisooka bakola obuwuka ne butta emmere ne bakola eddagala erigenda okubutta obuwuka nga babukoze ne bakola eddagala then bakola n'ofuuyira ettaka ne lifa tirire kyaliisa ne bakola ebigimusa ebinyini babikoze ne bakweta ebikuguza kakati buli kimu kibanga kyonna oli under control. Wasotya mutabani nasize bulungi maama wano kasita oba ne ssente buli kimu kisoboka enguzi yefuga mama wange nanyansuza bwatyo yagambye otegedde ne katukyebe ne mu ggwanga eri Amerika nayo baba bikola abasajja bagamba kasitoyisa nzijukira netteeka lya GMO balwanse batwala ba MPs Nairobi ne basuzeeyo ne baswa sene pitirivu nnyo bakomondo babirenga bakola kibali supportinga wano bwati bagamba nti tuyite mu parliament tusuyisa amateeka nga kwakyo kyafuluma baga tugenda tudise abavubuka abalina amaanyi gonna bagamalire muki mu byamizannyo sports wawanika mu report from the Iron Mountain 1967 then wotunulira amateeka ga New World Order aga report yafuluma mu nga lumu May 1776 bagamba abavubuka bonna balina okuba nti babeera babafuna n'ebibawuddisa ebibajja ku mulamwa nti omuvubuka muteeka ssente mu byemizannyo ne belting amagezi g'omuvubuka gonna gabeeraayo then oyisa amateeka g'oyagala nga takuwakanyiza kuba tajja kuba na budde buwulira program zimu magezi bugoberera ebigenda maaso mu palamenti z'eggwanga ffe tuyise amateeka gaffe aganaatuyamba ne kampani zaffe mu biseera by'omu maaso bituwanguyire. Alipota nezikisomerako wano dda kyekigenda mu maaso wetuwogerera kyebali mukuba nti bakola ensi yaffe ensi yange naawe ffe tulina okuba tugitaasa tunagitaasa tutya nga tuzuukuse muganda nga atuwuliriza obudde buleka bumpeddeko good morning Mr. Mulangira
vaccine ya malaria ntuufu ye yavudde wa Sudan yalina kasongola nagambye sijja ajogerako eyo olw'ensonga zange twajogerako dda twajogerako dda ninagaa tino mu Brazil Brazil bagema abantu bateekayo bagema abantu Brazil baleeta ensiri ne ziwakisa ziri nono mu Uganda bazireeta labatule bagamba eri Ntebe zibenga ziwakisa ziri eziriwo sasa zizaala nga tezikwasa musujja okitegedde fagitandika ddaluli nakigamba Dr. Kayondo ya launchinga naliwo bulungi nnyo kazo zavuddewa waki gweyongedde nabagamba mu Brazil gwali gwakika kirala naye bagamba bene ebyo ne bagamba mu bisuubire kirizo baga ne bagane wanayita baga kuyitawa era mwawuliddewo bagenda okuba nti bayita mubire bulungi ebyaddala n'ekibuzo kiri nti munaabeesiga kubanga badde bajja bakola byonna tebyesigika. Program Behind the News tekuleka kyekimu tutereeza ebyasoba ne tukulaga ebikusike.